Katubyagira moyo pusi yagamba atya. Yangamba nkugezezako okugamba ebintu byange bingi kiki sikoze tusala okuwa enamba y'essimu ogenda oyogere n'oli oganye nkwadde lyrics z'oluyimba oganye okuzikola kiki kyoyagala nkole oyagala nkole ki ekirala kati ekijja okuvaamu kwe kufa bwe oganye okukola byenjagala oli mu kugenda ontangira otya okufa mukama wange lwaki tofa n'ogenda n'omusinkana ne mumaliriza ensonga zammwe osanga osobola okumala n'ozuukira lwaki bakikugamba weekangamu ate nze neekanze nze ŋŋamba okufa okutya sokoddemu ekibuzimuteesa otya okufa nkutiira ddala okutya nnyo nkutiira ddala kati ogenda kukola otya omuzimu guno kwe kutuukiriza nina kutuukiriza kye guŋŋamba kati Julia Ngumi mu meetings what happened ntwayogera bingi awo era ntukkiriziganya n'okugenda nkyaleko ewaabwe then ate oluvannyuma n'atandika okubuza omuliro agenda agubuza mpola mpola awo masimu olumu akwatola atakwata bwe bityo okutuuka essaawa yali atuuse nga takwata masimu naye nga bingi twali tumaze okutuukako bye nali saagala kwogera baali bakusaba ebintu omanyi ogenda okukyalamu bakusaba ebintu twali tulina era kugenda naye twali tumala kukkaanya ne bali nga ndi naye mu kukkaanya naye awo laba ndi siriyasi ate n'atuuka n'akyusa n'abuza omuliro kati okuva yabuza omuliro wayisewo bbanga ki kuva mu gwa mukaaga mwaka guwedde gwa mukaaga gwa musanvu era oluvannyuma n'eryokka nkola mu luyimba lwa Julie Ngumi olutuyimbiddemu era ogambye lyrics ezo omugenzi yazimpandiikira kyakutwalira bbanga ki omugenzi okuwa lyrics z'oluyimba luno mu kiro kimu naye kyantwalira ndowooza wikisinga 3 okululikodinga weebaka n'akuloosa n'agamba wandiika nenkera ku makya nga nzimanyi ng'ozimanyi bulungi then ku makya nempandiikako then nengenda mu studio nendumaliriza ani yakola oluyimba luno bamuyita clinics akolerawo yali kati budde bona ali makinje naye nga abadde akolera mu Bendeere kati kambuuzeemuko Julia Ngumi ono after that yabuza omuliro Martin Ngumi omuzimu gwe gwakulumbanga kati gugamba ki ng'amaze okubuza omuliro yaŋŋamba nti ayogera ne Julia Ngumi Martin naye yennyini ayogera naye era tewali kyatamanyi ku nsonga eno naŋŋamba naye byagezaako okukola byonna ebyokugezaako okwetangira simanyi okukola biki ebyo tebigenda kukola kiza Julia Ngumi alina byakola okwetangira Martin Ngumi alina byagezaako okukola buyimirize yabiŋŋamba akola ki ebyo byokugendayo mu gundi anyway ebimukambireko njagala kino tukite kwa ntajja lozo waayiriza si waayiriza yakola yagamba naye amazima agamanyi ani ngamba Martin yagamba ani na relating story ye Martin Ngumi agamba Julia atambula kokko wasawa abaganda nagendeko ewaabwe yentwetwe eyo Julia Ngumi amuzaala ntwete osijja mpulira abasezi gye baveeyo kati omuntu w'entwete genda ddiringa otya naye nja kudiringa naye olw'ensonga nti abeewaabwe bennyini ab'entwetwe ekiboga wonna bamaze dde okukkaanya era beetegefu okubeera mu bakoddomi bange ne balamu bange oli yandigambye oba onoonya linnya engeri gy'oli omuyimbi singa mbadde nnoonya linnya singa nakitandika 2018 yes kubanga awo nalina n'ensonga ey'okwekwasa naye kati teebereza mu kuva 2018 okutuuka leero era kino nkikozerwa kuba nti ngezezzaako singa tuwa obudde ne twogera ne tusinkana buli kimu ne biggwa mangu sina ensonga lwaki nzija mu mawulire naye kati tagenda kuddamu kukubira naye neyange tasobola gikwata kasagimanya taddamu gikwata kambuuzeemuko ku nsonga zino engeri gye nzirabamu tuddeyo kwalemaga emyezi 6 emabega wakoma okwogera ne Julia Ngumi gw'omuzimu kati gumaze okugamba agezina byagezaako okukola kati gujja mukambwe oba gujja si mukambwe waliwo gutuuka ekiseera awo yaŋŋamba ageza kuŋŋamba ŋŋende alina ebintu nga 3 ebirala byaŋŋamba kyalemerako okuddamu ennyimba ekyo nkigenda mpola nnyo okuba mmanyi ekyo kitegeeza ku nsi then ng'oggyeko kiri eky'omukazi aŋŋamba n'okulabirira abaana be alina abaana yaleka abaana alina bana yagambako bonna ba Julia Ngumi ye yaŋŋamba baana bange naye Julia Ngumi ye yamana okubalabirira teyakulagako bakyala bala byazaalamu yaŋŋambako omukyalo omu
so nangamba yali agenze bweru eyo yali yagenda bweru naye nga bafuna mundozo okutakkaanya kati abaana bano gezaako banoonya Julia Ngume yali nabo yabalina abaana bonna yangamba byonna kasitofuna Julia Ngume bonna yabakoze eki yabalina nti yeyama Mati Nyang'oma akyali mulamu naye yeyama okulabirira abaana abo ne bwana abo akoze eki olina obusobozi obugenda okulabirira abaana bano n'omukyala yes bonje kubalabirira okola mulimu ki ndi musajja musuubuzi musajja mulimi musuubuzi n'ebirala bingi musuubula kasooli janjalo n'ebirala bingi ate n'okubirima obirima mubende kati kambuuzeemuko wali ogezaako okubuuza engeri gy'osobola okukolamu okweggyako omuzimu guno byonna nabikola naye nebigwa kutaka kyogamba omuzimu gw'amaanyi bwe gutyo langa kati sinze nteekeddwa okuteekinga steps ezo sinze bali be bateekeddwa abeewaabwe naye ndowooza simanyi ozaaki omuzimu guno gwalondamu gwe mu bantu bonna abali bakyali ba Mati Nyang'oma simanyi kubanga samulabako teyali mukwano gwange sibeerangako ku kitundu kyabwe bingi byesimanyi lwaki ozakuba oyimbanga ye oza kiki siyinza kuteebereza kituufu kubanga kiringa omuntu bwanyinza okugamba lwaki wafaanana nnyo maamawo okitegeera toyinza kumanya lwaki oba maama yayagala nnyo taata ng'amutunuulira nnyo otuuka okumufaanana ebirenge ebyo tayinza okuba taata yateekanga nnyo omutwe gwe ku lubuto lwa maama oba ebintu bwe bityo ng'ate munda nze sikyagala gwe tobyagala akansale kankafaanane maama kimuluma kati goba kino kikola kulumya mukyalawo mukyala wange tulina okukkaanya okulungi muli bafumbo mwagattibwa tetwagattibwa naye tetulina mbeera eza twawula ensonga lwaki kugambye nti mwetegefu si kunoba naye mufunira wadda awalala ono abeerewo ye mwetegefu oli musiraamu kabulaza siri mu busiraamu katoba kuba na bakyala babiri atiini yekikkiriza sirina kyakukola kati kino nkikola kutaasa bulamu obulamu bwo nkikola kutaasa bulamu bwange n'obwa Julia Ngume bwennyini mwembi muyinza okigenderamu yes ensonga lwaki kati naye agezaako okwerwanarwanako gy'abalaze okuva otandika okubanga omuzimu guno gukuloosa ebyenfuna byo bibadde bitya bibaddemu ngoziriini omutonotono n'obulamu bwennyini n'ebyomukisenge ebivaamu goziriini omutonotono ogambye ota taata yesebo n'ebyomukisenge nebivaamu goziriini bitya tokyebaka ekyokwebaka kale kyetwakinyonnyodde dda bitya nti okujjako nga ntukkiriza kyayagala si biro bya ndoza omulabi gyaba akitegedde bulungi omulabi gyakitegedde bulungi kibaamu goziriini ye omukyala wakwatako tugira owulira nga obulamu tebuli nnyo ku ye naye ng'ogira bwekajjo mpola mpola kati luli walinga otya wali osaza kimu bajaji empya ng'olukwatako bwoti ng'oyakirawo naye kati n'ensonyi zinkwata kati kati ogenda kukola ki njagala tusinkane Julia Ngume onyambeko tumusinkane oba naawe kenyini osobola okwongera okwogerezeganya naye n'okumuperereza onyambe kuba tewali kyatunaba kumanya bw'omusinkana ogenda kukola tugeze tukale tukuyambyeko nze ne Lawrence n'omusinkana twogerezeganye ne Julia Ngume ayogere okutegeera obuzito bwendimu kuba amasimu gange tagakwata bwaganda obulamu bwange abuteeka mu matigga naye obwange bumala okuvaawo n'obugwe bwe buddako lwaki omuzimu tegusooka bwabaganye kuba ebyo byonna obikoze anti kati nyinza kubanga omanyi bw'obeera n'omuntu bw'atyo ekintu ekyengeri ng'eyo kikulowoozesa ku bulodda mu bulamu buli obw'okwebaka olowoozebwa okuba nti tonnafaayo kimala ng'omuzimu guno tegunnakuloosa gwe musajja gw'olina okunoonya ng'omuzimu guno tegunnakuloosa Julia Ngume wali omumanyi namulaba koko naye nga 2 nga 13 awo ewa amulaba koko ku Martin Road awo akatolo bwama we yali awo 13 ngazze kuzanya bine mizanya ibazanya wamulaba kyecha kugira mbongo tewali olaba kiwala ekiri awo ekitibibisa n'ogamba mukazi mulungi naye nga si kyenali bafuna mundowooza nali owuli yandire Julia Ngume ono yakulirako ku ssente wamuguleko ku kintu kyonna oyinza okugamba oyagala kubanja nedda alina bye yakumma nedda singa yali alina sente zange yali agize ate nakyo naali badde nzija openly naye
obuzibu nina ku Julia Ngume nti tumaze okukkaanya n'abeewaabwe bamaze okukitegeera ab'ekibuga bamaze okubitegeerako not officially naye nga babitegeddeko ate n'abuza omuliro kyekisinga okunnuma ate nga eno nze ndi ku Kazito katayinza Martin Yangume yakomye kulosa yesterday but one nga ngamba nti kati alina oluyimba lwayagala lulalanziremu uzize luyimba ki baluyita ekirungo ky'omukwano lugenda lusa ndayira okuwa ekirungo ky'omukwano ekya ssava obulungi bwona empisa tebirifa busa kati nsumulula omutima gwange nkuwa omukwano nkakasa nti byondaze wano tebirikyuka nze mbadde ndumanyi oyinza okuza n'agamba muno oyinza okuba onoonya linnya ng'egy'oli omuyimbi singa nali nnoonya linnya nina bingi ebyokkola kuba ssente ezeetagisa okupromotinga zirina yes kati simanyi bwe nyiza kyogera waliwo kati kuba ekyokulabirako gundi anoonya linnya ono ali ku bana bonna batanzi anoonya linnya Lwasa anoonya linnya afune ssente ayinza okuba ejesi yagala kubeera mu mawulire nga bamwogerako nga kyekimunyumira kati waba yikyalowooza ate nze kyanjawulo kunze kubanga famire yaffe tetuli nnyo bantu bamawulire tetuli bantu bamawulire naye nzirukiddeyo okufuna buyambi mu mawulire kufuna buyambi waliwo Julia Ngume bw'anaawulira nti kyetaagisa okumusisinkana obuto ebintu bino bireme kweyongerayo nnyo ajja kumpa omwagaanyi ogwo kale tukyalina omukulu Muteesa era kyagezaako tubuulira ku nsonga z'omuzimu oguze gumubonyabonya nga gumugamba okuddamu ennyimba za Martin Yangume ez'enjawulo n'okwagala afumbirwe omukyala amanyiddwa Wase Julia Ngume era tugenda kuba ebisatu tunoonya ku Julia Ngume abeere nga tubye naye nga twagala okumaliriza bubaka ki bw'olina eri abantu abakulaba ne Julia Ngume bakuyambe batya yes obubaka bwe nina eri abalabi tutandike ne Julia Ngume okay obubaka bwe nina eri Julia Ngume musaba kintu kimu anyambe tusinkane tukole kimu eyali bba kyagamba kubanga obulamu bwange buli mu matigga nsaba kimu tantugisa muzimu anyambe era nyamba Julia Ngume bw'olaba vidiyo eno nkwegayiridde obulamu bwange tobuteeka mu kati y'abaga n'obubo bwennyini wange obuvaako bwo bwe bujja okuddako omanyi abamu bagamba nti gwe kitaliridde nnyina yagamba nti linda kikole ki kiggweyo kakati linda buke kakati leero oyinza okugamba nti kabalinde buke ng'obwange bugenda naye bwe kinaatuuka ate ku lulwo oyinza okwekanga tekibadde kiki si kirungi kyensaba nti nyamba tukole ekyetagisa kyonna omwami oyinza okuba gweraliikirira omwami oyo naye ndi mwetegefu tujja kwogera naye akunkwase mu butongole teweeraliikirira ebintu byadamutaddemu n'obizaayo tujja kubimuddiza era mu Martin Yangume ekiyangaye byonna ebirabika nti byeyateekayo bimuwe naye yaŋŋamba nti Martin Yangume aŋŋamba nti alina obukakafu maze mugamba ku kyebintu naŋŋamba nze nina obukakafu ti Julia Ngume yennyini yabigula ekitegeeza Martin Yangume kyali omunyumyamu yabiŋŋamba ajja mu kyoto n'omubongako kati leero nazze mu mirembe naye bw'ajjanga kapa tosobola kwogera naye kati yes kati nangamba nti ebintu ebyokwanjula byonna Julia Ngume yabigula byonna sisekajjugusi yabigula emmotoka ye yagiguza n'ebirala aŋŋamba ebintu bingi newakubadde ebisinga sobola kubyogera kale banaagendoza katukomaawo onakwaliro waliwo ekirala nga tonnaba kuvaawo ayina Martin Yangume aŋŋamba ayina emmotoka gye yalekera Katolubwamu kika kya Nuuwa yagimulekera naye nga yagimulekera ng'akyali mulamu Julia Ngume yali tagimanyi Martin Yangume yalina emmotoka gye yagula ng'oggyeko eri Julia Ngume gye yali amanyi naye waliwo emmotoka endala gye yagula n'agirekera Katolubwama wakimugambako sinaba kimugamba era ye yaŋŋambaku ndabe Katolubwama sinaba kumulaba era nyambeko naye munoonya agimuwe agireete nti eyambeko abaana be okubatwalanga ku ssomero abaana ba Martin Yangume nangamba bamala okutuukayo Katolubwama n'amala okugifuna n'amala okugimpa
then agenda kundagirira wali kadi yayo yamanyiwo. Yes. No terunagwa tugenda kwa tutambuza tugenda kwa tunonya omukulu Katolo Wama yaliko honorable tugenda kwa tunonya ku Julia Ngume yaliko abamu kuba kalulu kale wasa honorable is a honorable so tugenda kuba tumunonya tuberenga tumutusako omwami ono aberenga abanja ebyo bugagga by'omugenzi tujja mutuse wa Julia Ngume ne Julia Ngume tulabe ati reaction ye ku nsonga zino tugenda kumunonya bae bumanya no Celebrity Jazz tulemererwa so amanya ndowoozi nze King Smith tusinzidde wano mu King Montage Studios era nga recording era nokola muna ate tukusako interviews n'ez'enjawulo ne yungako na kujja kubeera lwancha nga twongera okuba nga tukusako abantu nga bano very soon tujja kwatandika streaming live ku Facebook ne twabagamba buli wakusatu n'olwokutaano tuba tu streaming live ku YouTube channel ya Facebook bawaddeko mwebale nnyo okulaba nti mwabaddeko then we are coming back tomorrow of streaming live. We'll be streaming everything live encha ate ku mukutu gwa Fabuno gwa Celebrity Jazz akatalekeka okayina akatalekeka obaka bwenina eri abantu bonna abatulaba abasobola okutuukira Julia Ngume eyo najali yonna nga mukwano gwo mumanyi oba olina essimu ye nga si mukwano gwo naye ng'osobola okwogera naye yogera naye omugambe anyambe obutandukisa muzimu kyekyokka kyemusaba anyambe tukole kyegwagala obulamu bwange buleme kubeera mu katyabaga yenna yenna asobola okubeera ku Julia kumpi ng'omuli ku muliraano oli mukwano gwe olina ennamba ye yogera naye ekirala Julia Ngume mukyala mulungi bayira Julia Ngume mukyala mulungi mukyala alabika obulungi alina akazigo akatali kakupangirira nga buno bwaba full figure manyi full figure ya tolinye yamajao ate era amazimira geetagisa amazima gaba geetagisa akazigo ka Julia Ngume ndinako record disclaimer ebigambo byowulidde si bya sheno babajidukanya bya muntu se kino mu full figure biwulirize mugambe full figure akazigo ka full figure kakupangira tekali ka Julia Ngume Julia Ngume kanjawulo ide mukyala mulungi gabula nkolira tali mbale gamba ka full figure kakupangirira bino bankubidde mu Urusi mu bare eyo yali erinyo lerivamu kati weliweza akaseera kawanfu ne wajja wakazi kufiga wamukuwa ne wajja wakazi naye Lawrence bigambo biwulidde Julia Ngume si bwatyo wali akake kali nacho ke kali mu space entuufu so abamulabye mu mugambe nti sirina nsonga ndala mbi nnyo naye wabula kutuukiriza kitwetaaga kale ndowooza Julia Ngume obiwulidde ka video kano ngenda katingako shoot nga kuweereze osokubamu yongera otutegeera ensonga zino ku WhatsApp era Lawrence ensonga ezo ngenda zikolako after editing tukamuweereza akalabe then tumufune tumutwalire omwami ono ageze kubanja awo kubanga ate awasa omukyala amanyirwa nga Julia Ngume. Thank you so much for watching. Sikola nzeka nkola ne team nene nyebeera behind tulina Lawrence yabeerawo ku kamera tulina bannaffe aba King Montage Studios but shooting era wali studios after official studios era mutuyongeko buli luvannyuma lwa lunaku nga tukola emikolo tukola embaga okwanjula okuyinjirwa ate mubeere nga mutuwagira mu ngeri y'enjawulo. Ennamba ez'okubako eri 0702104225 oba 0777023405 tusangibwa ne nankulabye ku Prime Tower yambuka waggulu ku level 3 room number eri D04 ojja kuba otugwako alisokuba nga naffe tukuwagira nga naye bw'otuwagira mbagala nnyo atakumira mbeera bankumire babaye Ntawana nentawuka nganonya switch embuze afaanana atya yakula atya eyamutwala yenganda bye siba bwomu nsula bwomu amazima empewo enfuwa mama fudde mutesanda bye ze nali manyi bwafuna omubeezi abawuwa olubeerera ngera manyi ne bwogende bweru abali kulinda ono namuwa kiralu obulamu Julia Ngume nkwetaaga nkwegayiridde bambi omuzimu gumalawo nyamba taasa obulamu bwange nze naalaba bwenkogga nze naazigwawo nkwegayiridde taasa obulamu bwange yanukula okusaba kwange okw'okutaasa obulamu bwange kale oyinza okuba ggwe okyalina by'osobola okukola okutangira embeera eyo ekutuukako naye nkusaba onnyambe kunze nze atakyasobola kugitangira nina kuddukira gy'oli kubanga ggwe ansa nyamba tuuse n'okuyimbira akayimba omwami wo ke yakuyimbira ebintu tugenda kubizzaayo omusajja bwe biba nga bye bireeta obuzibu
ebintu byebaleeta mu kwanjula tugenda kubizzaayo sente nina teweeraliikirira kwegayiride kikole ku lwange otaasa obulamu bwange n'obubwo ojja kuba obutaasizza ebintu tujja kubizzaayo ab'ekiboga teweeraliikirira nti ate ogenda kudda okubasasuza ebintu bibaalya ebyokwanjula nedda tujja kubizzaayo obukakafu wadde nina obukakafu obulala obutali ekyo naye tujja kubizzaayo biba nga gwewulira bye bikuleetera okutya kwegayiridde nze Muteesa naye nyamba